One of the baby girls in the industry abadde tubuliddeko ebbanga eriwera wabula ate twamuguddeko n'atunyonnyola okusinziira ku lugenderero gye wotambudde nnyo ne tugamba kaana gwe wabaaki atatuulako wamu n'olwekyo ne tugamba katumunonye tuleme sala gwakawala nga netuwuliriza gwakalenzi twamuguddeko n'atunyonnyola olugenderero okuva ku Pallaso we yamusanga yava atya mu sure management n'ebirala bingi katulabe kaganda kange kano ddala kati plan kizaalina ye nga Joe Landa era nnyimba kizategekedde ffe nga bannayuganda n'ebirala bingi. Pallaso because yatandika music career yange professionally eyanonya jenali eyo mu ghetto then natandika music career yange kyobula ye mwogerako every interview. Twasemba okufuna by the way nga sure events is signing you. How far now we sure events ero kyaliyo? I already left sure events, it's like 1 year. Yeah. What happened? Stuff happened. I don't want to go in details, but I'm not working with him anymore. Tewajjusa kuluzinga Francis? No. Do you still communicate? Yeah, we are friends. Maybe most of the people I've worked with, we are still friends. Lwaki towangala na management? Nga wegambye ebintu biwanvu like mbanetako getting into details naye nga woman nawe okyalina ex like sometimes we need to move on in life. Obulamu bukyuka waliwo ebituukawo naye ekirungi ekiriwo zonna management zange mbadde nzivaamu mu bulungi tewali anjogerako bibi nti omuyimbi yadduka wali owuliddeyo ekigambo kyonna? No. Kabe manager Francis yantwala nankwasa management endala mu bulungi. Okay. Even Pallaso sure events like we are not in any wrangles. Sure events ki yakwongerako? Bingi because nakola project gye bayita Buyaka ate abambi twalina mu COVID naye he managed to do me a very beautiful video nali nsula bulungi. Okusula bulungi that is okay naye bagamba terwakola bulungi nga ze wakola ne Francis ne collabo gye wakola ne Pallaso. Of course terwakola nnyo naye and it was a big brand. Sure. Yeah, rakola naye ndowooza era nga ogambye nti twali mu COVID. Enaku zino batugamba mbu like Roger ya kati ya kumanaginga. Yeah, I'm working with Roger. Mukama wange kati. Okay. Omukulu Roger kwata bulungi katoka ffe. Walwa chinseka. Nenga Joe Landa kwagala nnyo, you know that. So wish you all the best baby girl. Katusuubire nti kati Roger kakukutemu. He knows well the industry. Ajja kubanga ate ebintu ebisinga bitambuza bulungi. Tuyine